Ate waliwo mama alopi yaliba ku police nga amulumiriza okubuzaawo omwana waabwe yali aweza emyaka 7. Mama ono yanobebwa bba agambibwa okubba omwana kati ali mu ddya ddala. Lukia Nasango omutuuze wa Wamala municipality y'Nansana mu district y'Ewakiso yaddukidde ku poliisi ya Wamala nga yagala ekwate yaliba Jafari Mubooli gwalumiriza okwemabega okubuzaawo muwala waabwe Nisham Tuyire ow'emyaka 7. Amutuyire yabula ku lw'omukaga lwa wiiki ewedde bwe yali agenze ne banne okunoga amapeera nga kigambibwa nti waliwo omusajja eyabayita okumuyambako okumusufyako amagi okuva olwo omwana ono taddangamu kulabika. Mbona basanga omusajja wabweru w'ekikomera awo. Mbona abagamba abaana mmwe mujje tugende ewaka munsituleko ku magi ngenda bbawa ssente. Abaana ono wange n'agoberera omusajja n'agenda eri omusajja. Awe twatandikira okunoonya omwana okuva ku lw'omukaaga paka kati. Ona yabulira akamufuna kinene yawulira olwakaza kino abapeera banene. Kigambibwa nti bano baali bafumbo kyokka Nasanga n'anobebwa Mubooli oluvannyuma lwa Mubooli okulemererwa obufumbo obwo n'afuna obufumbo obujja omuwala we gye yabulidde. Nasanga bwe tusanze ku poliisi ne muganzi we omupya ategeeza nti oluvannyuma lw'okufuna amawulire gano yagezezzaako okunoonya omwana ne wabaawo muliraano yamutegeezezza nga bwe yalengedde omusajja omupya mu kitundu ng'akalakala ne Nisha nga bwe yamulaze ekifaananyi ekya Mubooli n'akakasa nti yeye. Najjayo ekifaananyi ku Facebook nendaga oyo anti ne mugamba y'ono omusajja n'angamba y'oyo mwennyini niwo omuleeta ssaawa eno nsobola okumulumiriza y'oyo omusajja. Ayongeddeko nga bwe yagezezzaako okunoonya ku Jafari n'ab'eŋŋanda okubategeeza ku mawulire gano wabula nga tebafaayo nga kiraga nti bwe bakwesa omwana ono. Ate ne famire ye nagitegeezaako teri yafaayo. Kati so nsaba by'obwekwerinda bannyambeko njagala kufuna mwana wange kuba sirya seebaka. Agamba n'okutuusa kati ne bwakuba essimu tezibaako nga n'oluusi tebakwata nga wano asinzidde n'alaajanirayo ebyokwerinda okumuyambako okufuna obwenkanya. Nze gungamba sayidi y'omwami erabika yeeyina omwana waffe nawe eba yeeyina omwana etubuulire ekituufu tuweweere emitima. Tutuuseko mu kifaaganyi bw'okuba nti Nisha yali abeera nga balirwana bateyagadde kulabikira mu kamera bwe balaze ekifaananyi kya Mubooli bakakasiza nga bwe bamulabako ku lunaku olwo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani Emiliano Lukoles Giri akakasizza nga bafunye okwemulugunya okw'okubula kw'omwana Nisha n'asaba wabayewo amanyi amayitire ga Mutwire okubategeeza. Era okusinzira okuwuliriza n'abalabye ku kifaananyi ky'omwana nga bamanyi gyali bakwatagende poliisi bali okumpi sobola okuba nti mutukwasaganya omwana ono ne maama we. Kyokka ategeeza nga olwakanye n'omuligo gwa Mubooli olw'emwogerwako nga bakitegeddeko kyali mu bitundu by'Embaale. Bwaba nga kituufu yamulina ategeezeko maama we ate bwe kiba kituufu ye yamutwala ekyo banoonye engeri gye bagonjoolamu kwanaye n'okubeera n'omwana okusinga okubba omwana. Disani Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nabino nga taliiko nfoofu. Tulina ebikozesebwa eby'omulembe eby'enjawulo ng'eby'amawoofiisi, eby'omumadiiro, ziddayiningi, eby'omu bisenge n'enyekindeketi. Tukyalire ku showroom yaffe eri ku Lubaga Road, Furniture House, Plot 1427. Honorable members. Paalamenti eyisizza ebbaga erikugira ebisiyaga mu ggwanga ebibonerezo bikakali. Tosobola